batulambulire kuba bakumanyi ng'omusajja omukkakkamu era bakumanyi nga presidential advisor waliwo obeera president kusuubira obeera mu kifo kyo ewatuufu olina okuba okujjako okuba nga twalabye embeera etalamu ntuufu kyetusaba otulambulire kyabadde kitya era nakyawedde kitya. Basically mwagala kulaba akatambi ako kubanga abasinga obungi basazeemu kyebaagala enseerabe kati gwe ali mu position okutubuulira ekituufu kyavudde ku ki era kyamaliddewa. Anyway, nsanyusa obalaba mwebale nnyo okujja kakati ntandikirewa olunaku lwajjo nayitibwa genda okwentertaininga ku bantu ba muzeeyi bwe yali ayise Kawempe nga akampainingira flaga bearer we Honorable Nambi Farid. Nange nensitukiramu Nambiro ndesobola okuba nga nsanyusa ate nekole nekukasente era omusanyusa yenna bwe mba ku stage awo mbeerawo mu kiti kya bwa performa bankola omulimu gwange gw'obuyimbi so saagenze waawo presidential advisor naye nagenzewo ng'oki ng'omuyimbi naku zino ntuula mu biti bingiko naye awo nagenzewo ng'omuyimbi era ne mba mugumiikiriza nnyo time yange etuuke nzije nange ngateeka eddoboozi kwabo abadde bagenza okulanga basanyusa n'okukunga bannakawere. Then nalindidde ddala natuusewo saa 7 ndoza napafuminze lwaggulo nnyo naye time yange nagirinza era olio okumpita ku stage yagambye ladies and gentlemen next on stage Dickens kitegeeza that is my time nenzija naye bwe natuuse ku stage nenabo mukulembeze nga alina kyayinza okubanga ayagala kwogera so nembagamba ne musooke musirike muzeeyi alina kyayagala okugamba era muzeeyi n'ayogera teyadde ayagala okutugamba ndowooza kyabadde kikwatagana nakugamba bantu nti obawa batiisatiisa mwe bali kumpuliriza mbagaliza okulonda okulungi naye temuti omuntu yenna nawulidde nti waliwo ebyokutiisatiisa abantu naye ekyo temukitya teryagenda toka. Bwe yamaze message eyo naddayo atuule andabe nga nnyina nentandika ati bwe natandise nenyimbako ennyimba nga 2 naye ofukoosa engeri gye naludda awo namazeho essaawa nnyingi nadde mpulira amaloboozi okuva mu bantu eno ku stage naddala ba mobilizers nga bakomplaini nga bagamba bo baludde mu field omwo nga bakampaininga era bayambe nnyo ku madamu Nambi ne muzeeyi yennyini mwe bali abantu abagala enaalimu nnyo diehard ne bagamba naye bw'abazze Kawempe twandyagadde naffe tumubuuzeeko kuba tumukolera omulimu emyaka n'emyaka naye bw'aba asobodde okugyawo ku kitundu kyaffe twandibadde nga naffe tukola ki tumubuuzaako kubanga ffe ababeererawo ku ground era ne bano abantu bemulaba ffe abamu kuba bakuuma okusigala nga bakyaliwo abasangewo so nengankwata microphone nga muzeeyi webale kujja ndibasanyufu. One, nze ng'omuntu ya ku street nava mu ghetto olulimi lwa ghetto ndutegeera mangu kubanga ndwogeredde emyaka mingi akakisaawo ke kabadde okuba muzeeyi addaatu nga nyina omugamba nti muzeeyi waliwo abantu benda abatali baki basanyufu mu ngeri emu oba endala ekyo nno oluusi kiba kiyinza okuba nga kiyinza okukontana n'endowooza y'omuntu omu oba omulala but that's what I had to do kubanga
nze bw'aba agenze kalonda nadde oba mu kitundu kyonna kiba kirungi n'awulira abantu be mu kitundu ekyo nga nabo balina kyebakola kibagamba kubanga baba yagenzeemu si bwe kiri abantu be mu kitundu ekyo be balina okuteekinga liiki ku mukolo okuba guba gwabwe nga guli waabwe ate n'ebizibu byabwe be babeera babimanyi ate baba mufunye nabo ku mulundi ogusooka oba omulundi ng'ogumu mu myaka 5 oba emeka nga bandyagadde babe nga bamubuulira ensonga zaabwe asobole ozibakolerako kubanga is the fountain of honor oba okitegeera kati n'olwekyo neŋŋamuzeeyo abantu bano balina ensonga zaabwe olumu ebintu byobawa tebibatuukako bulungi nga kiki enjagala ogezaako mugamba nti beetaaga bo bennyini beetuukirire ku soosi addemu abakolemu omulimo babe nga basobola omwegambira ensonga zaabwe so that zikolweko soosi kuba nti aze mu kitundu ate avuddewo ate wasigaddewo enkaayana ekyo nno nga sikyogera mu bubi oba mu kulwanyisa muntu yonna naye nga ngezaako okutereeza kubanga tukolera wamu fena tuli bannayuganda tugezaako kulanga buli muntu musanyufu si byakugamba mu nnyina gwe nadde ngezaako okulemesa oba kyala wabula kumakinga sure nti eddoboozi ly'omuntu we wansi ndituusa kubanga ate ffe tutuukirira muzeeyo tuba tetumubuulidde ebintu biruma abantu tuba tetuyambye then nga okulira nalebesendende nga ngamba nti nsooka esitokinga okuyimba kube natonate muzeeyo agende ate muzeeyo agende ndi ku stage gweza okuyimbira n'okumugamba bye mugamba ate nindeko agende anga tekijjako temulikeko mala oyimbira muzeeyi then nadde nkyayogera ne bakubirawo national kitegeera in between nange nenva ku stage but before that already badde batandise tokyankalanya waliwo omwami yansanze ku stage natandika butandisibwe nti nabako ebigambo byeyaŋŋambye mu kutunga ejoogo byesandyaga tekuza mawulire kubanga baseturite nemugaamyeyo nombye ku stage yange kuba buno obudde babumpadde bwange lwaki ojja ku stage wano okubuyingiramu nga nze obwedda ndi wali ngumuukiriza n'abeera aloga nti omugamvira ku stage kubanga eyo stage ebayanga at that time kiba kyetaaga kugiyingiramu. I think that is like even trespass. Yayingidde wakati wa performance yendowooza nti abakyankalanya concentration yange eryokudelivaringa good performance. Basically bwe bwabaddemu but otherwise ebisigadde byatambudde bulungi. President ekikolwa ng'ekyo abantu abasinga bakirabye bulala kibadde kyalokubaawo eri ddala kiraba kasuku abantu ne beebuuza ne bagamba edikenzo ki ekyasinze okuba nga kimuggyako nnyo 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 twanekanga kusindika omusajja ekigambo kyanyizizza nze ng'omuntu kati bwe nakyogera wano omuntu omulala ayinza ate naye okunyiiga eyo yali akitenga bulala so ekyo okireka naye action eyo ddayo otunulyeka vidiyo ng'ajja namuwadde ekitiibwa kye nemuwuliriza bulungi naye ekigambo kye yaŋŋambye ekyo kyanviriddeko okumulyactinga otherwise I had given him respect muwulirize naye that arrogance yanzigyeko wayaneŋŋamba why would someone need to be this arrogant and moreover this is my time. I was introduced stage sibukidde mbukire why would you need to act this way and ndowooza naye abadde indiscipline engeri emu bweba ndi professional otherwise kapulimite okuva gye yavudde n'okujja okutambula ku sikaati ezo etutambulirako atuuke gye ndi atandika okuŋŋamba ebyo tekyabadde kirungi yandindese ne mmalayo tayimu yange then nagenda maaso gengene. In that moment gyobadde ngo bwe bagambidde nti sokolindemu basobole okuba nga bakuba national anthem kigambibwa nti president yayagadde omuyimbiremu obedde omugenzi nze yagenza okuddamu okumpita nkomewo omuyimbire nze nga ngenzi kuba kati nze newala nnyo okuyomba n'abantu enkokola zabadde wali nga zo nnyingi to be honest so nabadde naziwitness nzekka okutegeera so ekyo bwe kyabaddewo nemwaka tinowa
kubanga nze ffe tulina abagoberezi abo bonna abaana babeera bawagizibu singa bakulaba nga toli musanyufu banditeekawo embeera so ng'omukulembeze akulembera abantu abo bonna okukola ekyangu okusobola okusevinga embeera okusigalamu okusigaza emirembe so kasita nalabye nga bagezaako okuteekawo embeera nze navudde ku stage neŋŋenda before any reactions. President osuubira waliwo ali mu kulwanyisa mu State House